Mu kiro ekikeesezza olwaleero abatuuze b'e Nansana East 1B baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'ababbi okusala ebbaati ne bayita mu siringi ne bamenya amaduuka 3 ne babba n'ebintu eby'omuwendo. Ebimu ku bibbiddwa kubaddeko laputopu, amasimu n'ebirala, wabula nga twogeddeko nannyini kizimbe ekiriko amaduuka agamenyeddwa newankubadde ng'agaanye okulabikira ku kamera zaffe. Olw'okutya ategeeza nti ababbi bano baalumbye wakati w'essaawa 11 era nga olwategedde nti babalabye ne bakuba ejjinja eddirisa ery'ennyumba ye olwo ne kimutiisa. Wetuukidde mu kifo kino ng'ab'ebyokwenda baatuuse dda era nga bali mu kwekebejja ekifo kyonna okulaba engeri ababbi bano gye bamenyemu amaduuka. Oluvannyuma poliisi ereese embwa enkonzi y'olusu okulaba ng'ezuula amayitire g'ababbi bano, wabula nga kino tekivuddeemu kalungi. Matthew Kalungi omu ku batuuze alaze okutya olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde mu kitundu kino era bw'akyasabye poliisi okuddamu okuteekawo enkiiko ez'ebyokwerinda mu bitundu eby'enjawulo. Kyannaku nnyo okulaba nga obubbi ettemu bweyongera mu Nansana muno ate bwongeremu ne meetings eza security, kubanga mu meetings ezo bwe ziba nga bakwataganye n'abakulembeze ab'ebyalo okubeera nga bazituuza edda babikolanga aba RPC ne bajja, aba DPC ne bajja, aba OC ne bajja, abatuuze ne bababuulira hotspot eziri mu bitundu byabwe, abatuuze ne bababuulira abantu bebeemulugunyaako. Akulira ebyokwenda ku kyalo kino nga ye Malewu Malu ozwa butadde ku kkooti ezitakula kimala okusaba abamenyi b'amateeka nga bangi ku bo olumala okubakwata baddamu ne bateebwa olwo ne batugomya ebitundu. Naye lwakubeera nti kkooti zaffe nazo simanyi nkola yaazo, tubakwata tubaweerezaayo naye era akabanga katono mbalaba nga bakomyewo. Katulina omubbi amanyiddwa ennyo nga vibrator, twamukwata wano ng'amenya ekikomera ayingidde munda ne tumukwata ne tumutwala mu bateeka n'era kkooti zaamutadde. Abamu ku bakulembeze betoogeddeko nabo bagamba nti obuzibu buvira ddala ku bukiiko bwa LC obunafuye ebitagambika era basabye poliisi okwongera amaanyi mu nkolagana yaayo n'omuntu wa bulijjo. Naye kino tukiteeka ku ki? Obukulembeze bulabika buluddewo nnyo ng'obw'abakulembeze bw'ebyalo bassentebe abo ba mugaso nnyo kulondoola embeera y'ekitundu kuba kati ssentebe ab'ennaku eno bakaddiye abalala tebakyasuula na ku byalo byabwe. Poliisi eddemu ekusomesa abantu n'okulaba nga teteekawo olukongolo kuba basaawa eno ziyanguule zeremba information sikyagibwa poliisi kubanga poliisi wenjiwa information ejja kugamba oli omumenyi w'amateeka nti sali yampadde information n'otunuulira nti no poliisi bennyini bakola nga byabwe bakola kumalirako mulimu. Nolwekyo ndowooza tuddemu kukola ekintu ekitulaba nga tusobola okutambuza eggwanga otherwise tunagendera mu mbeera bwetyo tujagenda kwesanga nti no tufiiriddwa ebintu byaffe. RDC w'e Nansana Lwanga Kyawusa akuutidde abatuuze okubeera obulindala wamu n'okugalawo obulungi enzigi zaabwe nga kwotadde okukozesa kamera enkesi okusobola okwetangira ababbi ababalumbagana. Bakozesa numbers ez'amasimu ze tubawa mu meetings eza community policing, namba ya DPC, namba ya DISO, simu ya z'abasyeroho. Simu zino ez'ab'ebyokwerinda ziyamba nnyo okulaba nti bw'oba otuukiddwako obuzibu bwe buti okubeera mangu DPC mu kitundu kyo oba crime intelligence tusobole nga mangu okujja okubayamba. Ono era agumizza abatuuze nti ensonga bakugikolako bulungi era n'alabula n'abavubuka okwewala ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka kubanga byandibaviirako okusibira emabega w'emitayimbwa. Naye kati bano abaana abalemedde mu mizeegi emibi era tugenda bakwata betukwata tubatwala mu kkooti. So ekyandibadde ekirungi be bantu bano abamenyi b'amateeka okuva mu mirimu egyo emibi egy'okubba egy'okutawaanya abantu ne bajja ne beeyunira gavumenti ya programu za gavumenti ennyingi ze tulina. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino Crack STV Agale.